Esawa zino tuuse tuli mu negotiations kyendegede kiri kimu nti bamaze okukola statement yonna babiri kubanga DPC abayise infact DPC napereza ne message maca agamba gamba bajjajja ku polisi era bajja naye wejogede naye nemugamba genda ku polisi azze bona babayise bakoze statement bundi bamaze okukozesa statement eno nomala bamutwala ne mu office ya traffic abaddeko ne office traffic nakola statement yayo kati sawa zino babajjeeyo babatutte mu office ya DPC ayagala kwongerako nabo bonna natwala ne office wawali ku kooti yawadde omusango naye gyali mu office tubawaddemu obudde boogere era batutte alien skin ne bajjo n'ebitongole by'ebyokwerinda fere basooka ne batuleka ebweru okufuna kapuleki kenfunyemu okufuna wabula essaawa zino kisinza okundeka njagala kubeera mujulizi olwaleero okulaba amateeka ga Uganda oba ddala gakola oba nedda era olunaku lwaleero amateeka ga Uganda ngaganya okukola nange ngenda kutandika okumanya okubeera okwerinda era namwe bannayuganda mbagamba nti amateeka ga leero gaba tegasobola kuvunaana muntu mutuufu yakoze kintu nga obutambi mubulaba namwe mubeere balamuzi lwagaba tegasobola kumulamula kitegeeza omuntu wakiri mu nsawo yalina okutambulamu n'ekintu ekisobola omutaasa newe bapeeri essaawa zino nga bajjo yalumbiddwa ewuwe ku ofiisi akatambi ne kalaga bulungi ng'omuntu bali bamulemerera bagenda ate omuntu omu n'akomawo naye nabo abamulemereddwa n'akoona emmotoka yamuttiremu ng'alowooza mwali oba okitegeera bulungi gwe kigendererwa ki ekikonya maaso w'osuubira omuntu okubeera era zenniize mateeka ga Uganda kulaba ngeri gye gavunaanamu alien skin amateeka nga tegasobodde kuvunaana alien skin kitegeeza mu Uganda buli omu adde ku lulwe era nze amateeka ga leero gatavunaana alien skin nsaba ebitongole by'obwekwerinda biveeyo bitubuulire nti bitutadde buli munnayuganda okwekuuma byo tebikyasobola kukola ki kutukuuma tuve ku mateeka naye kimanya abantu abalimu mbeesiga DPC wa wano mwesiga kubanga si muntu wakavuyo ate si muntu wa ssente nawe owulira abasirikale abamu manya ajja kugoberera ekituufu amateeka gakole ogwayo omulundi guno gwokka nsaba amateeka gakole ogwayo bajja ofukosa akoze statement ye ebyamutuusiddwako nga yakatuuka gambye abadde yakapaakinga n'alaba abavubuka nga bajja yabadde tabategedde nti bavubuka balien skin wabula we batuuse ne bamwataakinga ne bakwata oluggi naye kwe kuyiiya engeri gyasobola okukola ki okwetaasa era bo ne batambula ne bavaawo ne bagenda yeekanze bwekanze we yabadde nga tali mu mmotoka ng'alaba emmotoka yeekoonebwa nga tanamanya mbu alien skin ye yabaddemu awa security kwe kuvaayo okujja okulaba lwaki ono ali mu kukoona mmotoka kati we yavuddeyo ono yabadde ayagala kudduka ngadda mabega afune wagaziira agende kwekoona emmotoka ye mabega haaliya ebyo bye yalabye wabula yabaddewo ng'era agamba owa poliisi tokuba muntu wakiri kuba emiti emipiira emmotoka esobole okusubiramu ekkola ki kuddamu kukoona bintu nakuddamu ejjinga bintu so kyemanyi nti statement ze ziri written zigenze mu maaso statement ya alien skin sibaddewo ng'agikola bamututte n'agikola ng'aliwo n'abantu abalala ababaddewo sitegedde ye kyawandiisa wabula bwe tufulumye abantu abavubuka ba alien skin bagamba nti bwe ekyo bakoze ekyo bajja abavumye nnyo ate mbagamba abantu bangi bavumye abantu naye ensonga y'okuvuma omuntu tetegeeza ku actinga waabyo era naye nga tanagamba nti bamuvumye nnyo asooke yeebuuze okumuvuma wekuba kubaddewo kuvudde ku ki music industry nayo nsaba efuna amateeka agagigavaninga n'ebibiina naddala ffe abakulembeze gavumenti ereme kusooka kwempawalinga abantu nga ffe kinnoomu muleka mbabula ekintu kimu buli muntu asemberera omukungu wa gavumenti alowooza afuuse mukungu wa gavumenti era olwaleero nze wengenda okakasiza ebize bigambibwa nti ddala alien skin alina bakolera era olwaleero amateeka we gatavunaana alien skin lwengenda okumanya nti ddala bakolera beetegefu omuprotectinga owulira bulungi eira ngenda kunoonya nange bensobola kukolera oba si kyekyo ngenda kubeera nakwerinde nakugamba abantu bansemberedde nti wakiri tutandike okuyiiya engeri gye twekuuma kubanga abantu babawulira ensi zonna ezifunye ebizibu ensi ezikkiriza abantu okutandika okwekuuma zifunye emitawaana
abantu battibwa ng'omuntu atta omuntu kubanga amanyire wanamuwopa tebalina gye bagenda kukola ki kumutwala. Saba amateeka olwaleero omulundi gumu gokka gabeereko straight eri bannayuganda era galamule. Wano sobola kuvaawo, wano njagala kuvaawo nga ntegedde nti amateeka gali ku saidi y'abannayuganda oba amateeka gatwalibwa mu ngalo olw'abantu.